Yonna gye weekuumira okubanga weekuumidde ku President tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Abantu baffe ab'enjawulo tubaagala nnyo. Naye olunaku olwaleero oba olunaku olw'eggulo omwami amanyiddwa nga Coco Finger. Coco Finger yavuddeyo n'akola ekintu ekyabadde kyewuunyisa olw'ensonga nti ye mu music industry abadde yawummulamuko nga takyalimu, ekiraga nti osanga yali yagenda kukwasaganya bintu bye birala naye nga yavuddeyo n'abanga awaayo emmotoka ze ziringa 3. N'agamba nti zino emmotoka njala ziwa Ministry of Health esobole okubanga eyamba abantu mu ntambula naddala mu kitundu kye mu mbeera ya kalantiini eno, kubanga yagenze okitunuuliramu nga ebintu by'emmotoka bitabudde nnyo abantu mu area gy'abeeramu, ng'abantu abamu beetaaga obuyambi naye nga tewali mmotoka. N'agamba nti nze nziwaddeyo zibayambeko mu zino ennaku 21. Abantu ne bavaayo ne bagamba kyekintu abantu abalala kye bandikoze naddala bano abayimbi abalina ku ssente, naye raba abantu at least abaali bakivaamu bwe bavaayo kuyamba abantu. Yes, Coco Finger abantu ab'enjawulo bamwebazizza namugamba ekyo kyakoze kirungi, naye ekibuuzo kiri nti kubanga emmotoka ze zo si mpya, naye ng'omukulembeze yali agambye nti ffe yayagala mmotoka mpya, naye ffe tusaba emmotoka ze zikkirizibwe zisobole kuba nga ziyamba abantu yonna gye bali, kubanga at least emu esinga 0 oba okitegeera. Era emmotoka zaziwaddeyo bagenda kutandika okuba nga bazikozesa. Kusikira nga okyekuumidde ku Prejan Media TV okuba nga tukuwa latest updates ezigenda mu maaso mu ggwanga.